kati abantu abamu mugamba nti naye emusajja ebintu byatulaga nga byabagagga nnyo. Bannange sijja genda nga njawulayawulamu buli muntu yeepimire sayizi ye. N'ensomesa yakulaba bw'oba okyali muto ng'okyali mutono tandika okufumintiriza nti nze bwe ntandika n'akatono kangaako mu myaka egijja mu maaso nze nja okubeera bakakiika n'okuyisaawo. Bangi nyakukyale bansanyudde nga bagamba nti nze kyenkuyigiddeko bwe naatuukira emyaka gyo nja kubanga nkusinga nako. Kituufu era ly'essanyu lyange. Kati tekuliko muntu yalaba faamu ya mulwana n'agyetegereza bulungi publicly okuggyako abatono ennyo abaagendangayo ne batunuulira. Naye evuddeyo abantu abamu okujja okusharinga information eno nga tebasasuza. Nze sisasuzangako omuntu nti azze kulaba wange ate ajja okulaba nze muwa ebisagaza agenda nabyo ensigo ogenda nayo n'enkuwa kubanga mmanyi nti omukono ogugaba era gwe mukono ogufuna. Lwaki mbiremeddeko bino okutegeeza abantu abamu bayinza okulowooza nti yeeraga yeegalagasa oba ki. Ensonga esinga obukulu bannange atammanyi nze ndi musomesa nakasomesa emyaka 34 ndi principal wa international school. Kati ekyobusomesa ne bwe ngenda mu kulima tekiyinza kunzigwamu. Bye musinga okulaba engeri gye mbikolamu ninga ali ku lubaawo asomesa abantu kuba natandika okusomesa 1909. Kati bwe mba sikyayimirira mu kibiina ndi principal era nkyanyumirwa okusomesa era kyekino kyenkola mbasomesa. Kati kiri gy'oli gwe okulondako nti wano wengwa kino kyensobola. Kyekituufu njagala obbakakasa abantu mutegeere nti buli muntu asobola okukola ekintu ekyo ky'aba asiimye. Bw'oba oyagala mayumba zimba. Omuzimbi w'amayumba ali mu Real Estate baako kyoyiga nti nno owaaye amayumba nno kyokka si mwe muli ssente. Eri omusajja myezi 4 alima eka za kasooli 30. Sijja kwogera ssente ze nnyinza kungulaano bwe naagamba nti kasooli ono mutunde. Ne bwe mukuba mu sayireji omuntu eyatise konteyina oyinza okubiisanya nange nga tugenze ku back balance. Naye nga abantu bategeere nti emirimu mingi ate n'eggwanga lino Katonda yaliwo ebyobugagga bingi. Naye abantu abasinga naddala abalina ennyo n'abasomye okulima kwabwe okwetanira mu bintu okukozesa amaanyi oba okupakasa bitono.